omwana ono okukola bino. Olw'ensonga nti abaana bangi bavudde ne bavuma abantu ku social media ne bakwatibwa olw'okuvuma abantu. Full figure yakasiba abantu abawera babakasiba abantu abasukka mu basatu olw'okuvuma ku social media. Okitegeera naye omwana avumidde Kabaka wiiki namba nga teri amunyega olemu yeebuuza weebuuza ani atuma omwana ono, ani ali emabega w'omwana ono, nga olemu kyekibuzo kyakola ki kyebuuza. Awo wetutuuse nti olwaleero Ssaabasajja Kabaka avumwa, abandi badde bakwatibwako ensonga ne bavaayo ne beebuuza nti lwaki kiri bwe kityo, bakuba bukubi mu ngalo. Bwe balaba ensonga zino baali bakozeewo ki nti tewali, lwaki tewali kye bakolawo nti ebigenda mu maaso babimanyi bulungi. Ani ali emabega w'okuvuma Ssaabasajja Kabaka era ani ateekamu ensimbi ono omuvubuka asobole okuvuma Ssaabasajja? Twakirabako emabegako omuvubuka oyo yavaayo n'atabukira nnyo Tamale Mirundi Senior bwe yavumira Ssaabasajja Kabaka ku mukutu gwa leediyo ogumu. Kabaka ebiseera bwe beerera omulwadde, Tamale Mirundi Senior n'avaayo n'amuvoola nnyo n'amuyisaamu amaaso. Omuvubuka oyo ali mu kuvuma Kabaka olwaleero yavaayo n'ayambalira Tamale Mirundi Senior era n'amugamba nti gwe Obuganda bukulaba era olisasulira ebikolwa byo. Ewaayita kaseera ne bamukwata nga batugamba nti yagudde eddalu. Olwamuta nga yakava ebutabika gye bali bamututa omujjanjaba eddalu, yasimbukira mu jjiya naye n'atandikirawo okuvuma. Olowooza ani ali emabega w'ebikolwa bino eby'okuvuma Ssaabasajja? Omuvubuka ono okumukwata baali bamukutte eddala nti mulalu, oba baali balina kye bamututte okukola nga batandikidde awo minsoni zaabwe? Bw'anaatandika okuvuma Bannayuganda mugambe nti andaba oyo mulalu baamutwalako n'ebutabika. Bannayuganda twegendereze nnyo abantu be tubeera nabo. Bakola ebikolwa eby'okuvuma Ssaabasajja Kabaka ate mwe ababawagira ne mubakubira engalo, mwe mubatuma okugendera ddala mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abamuliza n'abadamu mwenna balamusizaako nnyo. Abooluganda, bw'olaba ensonga ezigenda mu maaso zino ez'omwana pressure, engeri gy'avumamu Ssaabasajja Kabaka n'engeri gy'amutyoboolamu n'okumuvoola, ekisooka okukujjira mu birowoozo byo ng'omuntu ategeera yenna, osooka kwebuuza ani ali emabega w'omwana ono? Waki ekibuuzo buli omu wedda kiyeebuuza? Ani atuma omwana ono okukola bino? Olw'ensonga nti abaana bangi bavudde ne bavuma abantu ku social media ne bakwatibwa olw'okuvuma abantu. Full figure yakasiba abantu abawera babakasiba abantu abasukka mu basatu olw'okuvuma ku social media. Okitegeera naye omwana avumidde Kabaka wiiki namba nga teri amunyega olemu yeebuuza weebuuza ani atuma omwana ono, ani ali emabega w'omwana ono, nga olemu kyekibuzo kyakola ki kyebuuza. Mbadde nkusaba muganda wange mpulize bulungi, wakati mu kwebuuza ani atuma omwana oyo n'ani ali emabega w'omwana oyo, njagala osooke weebuuze ekibuuzo kino nti ku bakulembeze abali mu Uganda abalina ebigendererwa byabwe bye beegwanyiza mu ggwanga lya Uganda, ani afuna mu kwawukana kw'Abaganda? Abakulembeze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga Jeno Yoweri Kaguta Museveni, nga Jeno Mugisha Muntu, nga Kalonzo Besigye, nga Mao n'abalala, ani afuna mu ky'okwawukana kw'Abaganda? Kiyambani okutuukiza ebigendererwa bye? Abaffe okwawukana kw'Abaganda n'obutakwatagana bw'Abaganda kiyamba Bobi Wine okutuukiza ekigendererwa kye ky'okununula Uganda? Ansa gwogiina. Bwe kiba nti yes kimuyamba, then yatuma omwana oyo asobole okwawula mu Baganda, avume Kabaka, Abaganda bafunemu enjawukana, Bobi Wine asobole okununula Uganda. Abaffe Jeno Yoweri Kaguta Museveni okwawukana kw'Abaganda ne baba nga tebakolagana, nga bawukanye olw'ebyo omwana byali mu kuvuma Kabaka ne byali mu kumutyoboola, kiina kye kiyamba Jeno Yoweri Kaguta Museveni okwekuumira mu buyinza? Bwe kiba nti nedda kiina kye kimuyamba, Abaganda bwe baawukana
Museveni kimukosa then si yamutuma ngokwawukana kw'Abaganda n'obutakwatagana bwabwe bwe kiba nga kikosa mwami Museveni then si yamutuma. Okwawukana kw'Abaganda kiyamba Mugisha Muntu okusobola okuwangula obwa pulezidenti wa Uganda. Abaganda singa baawukana ne baba nga tebakwatana kimuyamba. Weebuuze just ekibuuzo ekyo bw'okyebuuza funa ansa ku kyo otunule mu abo bonna abakulembeze abali mu ggwanga lya Uganda ani afuna mu kwawukana kw'Abaganda. Tujja kuddamu kwebuuza ani ali emabega w'omwana oyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri wakati mu kwebuuza osobola okuddayo kw'abo abakulembeze bemmenye ne besimenye n'ogenda nga okola revision mu speeches zaabwe ez'enjawulo ze bazzenga bakola babadde buli kwabo bonna Obuganda babadde babwogerako batya, Obwakabaka babadde babwogerako batya. Mu speech zaabo abakulembeze ani mukulembeze mu abo babadde nga okukola statement ezivvoola n'okutyoboola Obwakabaka nga tunakupaala kulowooza onooba kulowooza oli sooka weebuuza ekyo. Mulimu statement ezikolebwa abakulu abamu ng'omuli statement egamba nti bw'oyogera ku Mutebi nga bagamba alabisa abasajja mu kamwa. Politics is about okutunula mu kamwa. Eyo yali statement eyakolebwa omu ku bakulembeze abali mu Uganda. Abaffe eyo yali ewa Bwakitiibwa Kabaka, yali ewa Bwakabaka kitiibwa, yali evoola Bwakabaka, yali ebukkakkanya oba yali ebuwaana. Tewelabya statement eyalimu fenga Abaganda, I will crush those enemies. Kyo kya okurashinga abalaba abo abaffe kyakomaawo oba kigenda mu maaso. What is the way to crush them? Ngeri ki ey'obakurashingamu our enemies? Ngeri ki ey'okubakurashingamu? If you say that you will crush them and you don't tell us the way how you will crush them, butandika okulaba ebintu ebifaanaganako bwebityo abamu tutandika okujja ebibuuzo nti is that the way how you will crush the Baganda oba? Ewo nawo waliwo ekibuuzo kinene. Waliwo ne statement gye saagala mwerabire eyakolebwa omukulu omu ng'aliho Imarodi mu Banyolo we yalayira n'agamba gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo. You just wait and see. Bajja kudde ne waggulu baleekaane nti nze nja kubayitanga wansi, nja kubasensera wansi. Jjukira nti ne bw'oba onooba oyagala okusuula omuti olina kutema mirandya, totema matabi. Bw'ogaa nti olinnya waggulu otema amatabi ago gatojjera ne kuddako amalala naye olina kutema mirandya kasooka okutula emirandira omuti nga gugwa. Kati oli bagaa nti njayita wansi nakyo osigala ng'okyebuuza nti wansi gy'agenda okuyita mu ngeri ki? Nga era bw'oteerabira enkuka eyakamala okubeerayo wano jjo nasisiwa omuntu yali mu lubiri empaana gye baawaanangamu erinnya lya Kyagulanyi nga talinawo n'omukwano gwe baalaga obupande byaliko kalenda bye baaleeta mu lubiri nga bikuliko ekifaananyi kya Kyagulanyi, laavu gye baalaga ebipande nga nannyini byo talinawo. At the extent n'okutuuka okwagala okulemesa Katikkiro okwogera nga tanaba kubabuulira kituufu oba Kyagulanyi ajja oba tagenda kujja. Oba kitegeera gwe bw'olaba laavu eyo eyalagibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu lubiri mu nkuka y'omwaka nga teyali nayo jasi nga waliwo bifaananyi bye, enkuka katono egaane n'okuggwa olw'okubulawo kwe ku mukolo. Gwe tekikuleetera kulowooza nti oba waliwo olukwe olupangibwa okuleetawo olukonko wakati w'Obwakabaka ne Kyagulanyi, laavu eyo ekome. Kozesa obwongo olowooze ku nsonga eyo. Ani ali emabega w'ebikolwa bino? Ani asasulira abavubuka bano okuvoola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda? Ye ensonga ki gye balwanirira okulaba nga Kabaka bamukkakkanya omuteeka ku ttaka?
Kitegeeza bw'ogatta mu bintu ebyo oyinza okuvawo ng'ofunye ansa entuufu kubanga twawuliddeko abagamba nti ono omuvubuka awagira NUP. Kitegeeza nti aba NUP mwe mukikola okuvvoola Ssaabasajja Kabaka. Kozesa obwongo bwo obuuze nti ani yeewerako okusaanyaawo obwakabaka kubanga muyitiridde bo bakuba, era ani yeewera okusaanyaawo gurupu ya Kyagulanyi. Mu kugisaanyaawo olwo alaga nti agitandise kasita amala okusensera Kabaka agenda musensera ng'akozesa linnya lya Kyagulanyi. Bannayuganda basobole okwekutula ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kikoze bulungi nga nabo bamanya ekituufu, ebigenda mu maaso babiraba era bakozesa emitwe gyabwe ne bategeera ani ayinza okubeera emabega w'ebikolwa bino. Nze nja kubayitanga wansi, nja kubasensera wansi. Jjukira nti ne bw'oba onootema oyagala okusuula omuti olina kutema mirandya, totema matabi. Bw'ogaa nti olinnya waggulu otema amatabi ago gatojjera ne kuddako amalala, naye olina kutema mirandya kasooka okutula emirandira omuti nga gugwa. Kati oli baga nti njayita wansi, nakyo osigala ng'okyebuuza nti wansi gy'agenda okuyita mu ngeri ki? Nga era bw'oteerabira enkuka eyakamala okubeera eri wano jjo nasisiwa omuntu yali mu lubiri, empaana gye baawaanangamu erinnya lya Kyagulanyi nga talinawo, n'omukwano gwe baalaga obupande byaliko kalenda bye baaleeta mu lubiri nga kuliko ekifaananyi kya Kyagulanyi, laavu gye baalaga ebipande nga nannyini byo talinawo. At the extent n'okutuuka okwagala okulemesa Katikkiro okwogera nga tanaba babuulira kituufu oba Kyagulanyi ajja oba tagenda kujja. Oba kitegeera gwe bw'olaba laavu eyo eyalagibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu lubiri mu nkuka y'omwaka nga teyali nayo jasi nga waliwo bifaananyi bye, enkuka katono egaane n'okuggwa olw'okubulawo kwe ku mukolo. Gwe tekikuleeta kulowooza nti oba waliwo olukwe olupangibwa okuleetawo olukonko wakati w'Obwakabaka ne Kyagulanyi laavu eyo ekome.